Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde nziremu mu abambuuziza ku nsonga yaffe ey'okumanya bizinensi ku bizinensi y'edduuka. Olaba bambuuzizza ebibuuzo byammwe ku bizinensi y'edduuka. Okusookera ddala gwe yambuuzizza nti biki bye nnina okwewala, biki bye nnina okukola nga saagala bizinensi yange egwe ey'edduuka. Oyagala kumanya biki ebyo by'olina kwegamba okutangira ng'oyagala bizinensi ereme kugwa. Ebintu by'olina okwegendereza oba okutunuulira ennyo bye bino, ka mbikubuulire mbufunze. Okusookera ddala oteekeddwa okwewala okusaasaanya. Ng'obadde olina bizinensi y'edduuka oteekeddwa okwewala okusaasaanya. Okusaasaanya okwo kulimu bingi ebyezingiramu. Tugeze singa obeera olina famire ewaka y'abantu 5-4, w'ogamba nti emmere gye tugenda okulya egenda kuva mu dduuka, n'ogamba ssente zigenda okugula enva zigenda kuva mu dduuka ekyemisana ekyeggulo, kwegga n'ogaba buli kamu sukaali, munnyo, sabbuuni tibive mu dduuka muno, olina okkimanya nti edduuka liba lijja kugwa. Obeera osusse okuliggyamu ebintu. Ebiseera ebisinga edduuka n'owoolijjamu nga buli wiiki oggyamu kakoota ka sukaali, kakoota k'omuceere buli wiiki, ng'oggyamu kasabbuuni ak'olukumi oba ak'ebitaano, kimanye nti edduuka liba lijja kugwa nalyo. Just lino ery'oggyamu ekitono lirwawo kugwa, n'eno ly'oggyamu ennyo lyanguwa okugwa. Enjawulo ebeera 0 era liba lijja kugwa. Kwegamba okusaasaanya okwo okugamba nti kangule engoye ez'ebbeeyi, okwejalabya okwo okw'enjawulo nga bw'obitegeera ebintu ebyo byonna byonna, kugula ngoye za bbeeyi, kukwata ssimu ya bbeeyi, n'omanya n'ogamba nti kankwatemu $50 nguleko essimu ng'ozijje mu dduuka. Okimanya nti obeera oyindidde mu magoba ago, n'ova ne mu magoba n'oyingira ne mu capital wo, kati obeera olina okwegendereza ebintu ebyo. Okusaasaanya okusaasaanya ky'olina okusooka okwewala ng'oyagala edduuka liyimirirewo, likule libeere ly'amaanyi. Olina okwesonyiwa okusaasaanya. Ekintu ekirala, okukwana. Omusajja oba omuvubuka oba okoze bizinensi y'edduuka olina okwesonyiwa okukwanakwana. Funa omukazi omu bw'atyo, obeere n'oyo omukazi naye w'ogamba oyitiriza buli muwala n'oyagala omukwana oba buli mukazi, kimanye nti edduuka libeera ligenze. Naawe omukyala, naawe omwana omuwala, olina ofuba okulaba nga weegendereza okubeera nga okyusakyusa abasajja, n'obeera n'oli n'obeera n'oli, naddala ng'oli mu bizinensi y'edduuka olina okyegendereza olw'ensonga nti abasajja abo bw'obayitiriza, mulimu abasajja balina omuzannyo nga ye tomubuulira, alaba oli mu bizinensi yo naye nga tomubuulira ebyo, ng'abeera ajja kubeera nga wajja ebintu alya bya bwereere, atwala bya bwereere, ate nga naawe tofaayo olw'omukwano gw'oba nagwo eri omuntu oyo. Kati n'olwekyo muba mulina okwegendereza ku nsonga eyo y'okukwana n'okukwanibwa. Beera n'omusajja omu, naawe omwami beera n'omukyala omu, obeere n'oyo, kijja kuba kikuyamba obutasaasaanya nnyo ssente kuva mu bizinensi eyo ey'edduuka. Ekintu ekirala ng'oyagala bizinensi ey'edduuka egende mu maaso ekule, by'olina okwegendereza, by'olina okutunuulira, olina ofuba okulaba nga ku kintu ky'okubala okitegeeramukko. Kirungi nnyo obeere ng'omanyi okubala. Okubala nti ampadde $1,000 nagulako ebintu bya $7, muddiza ssente mmeka. Olina ofuba okulaba ekintu ekyo eky'okubala ng'okitegeeramukko, n'oba tokimanyi nga tomanyi kubala, fuba okulaba ng'okola ki, nga weeyigiriza okubala. Ku nsonga y'okubala eyo nakugamba osobola okufuna calculator, ofuna calculator ennene n'oba ng'ogyemanyiiza ogiyiga, kwegamba ebeere ng'ekuyambako okubala oleme kubaza mutwe. Buli w'obaza omutwe obanga tomanyi kubala n'obeera mu bizinensi y'edduuka, edduuka eryo liba lijja kugwa olw'ensonga nti abantu ojja baddiza ssente nnyingi ate eky'obulabe. Abantu obeera ojja kubaddiza ssente nnyingi, kwegamba obeere ng'edduuka olisuula busuuzi. Ate mumanyi ba kasitoma bw'omuwa ssente ezitawera, awo ajja kugamba nti ssente ompadde ntono, naye bw'omuwa ennyingi tayogera, agenda bugenzi. So ng'ate bizinensi yo ey'edduuka obeera ogisuula. Kati n'olwekyo
fuba okulaba ensonga y'okubala ogimanyiimukko ng'ogenda kukola bizinensi y'edduuka oba oteekamu omuntu ng'omanyi okubala akutegeera. Osobola okusanga omuntu nga yasoma nga yakomanga mu siniyafo naye ng'okubala kumusumbuwa era nga wanaabeera mu bizinensi y'edduuka agenda kukola amajaani mu nsonga y'okubala nga ssente zigenda musumbuwa addiza abantu ssente nnyingi. Kyetaaga omuntu oyo omufuna sooka obeeremukko naye omuteeke ku seefu abeere ng'akola ku seefu ng'addiza abantu ssente olabe mistake ki z'abeera akola kijja kuba kikuyamba okumanya omuntu oyo gw'obeera okoze eki gw'obeera kigenda kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala oteekeddwa okwogera obulungi ne bakasitoma, ekyo kikulu nnyo. Oteekeddwa okwogera obulungi ne bakasitoma, oteekeddwa okussaako feesi etunda oba ekirala oteekeddwa okufuna oyo gugenda okuteeka mu bizinensi nga feesi ye esobola okutunda. Mulimu abantu abatalina feesi zitunda mu maduuka, simanyi oba ekyo mukimanyi mmwe abakola bizinensi. Mulimu abantu abalina feesi nga tesobola kukola ssente, nga tesobola kutunda kintu kyonna. Ky'oba olaba nti gwe mwetegereza ennyo abakyala abasinga okukola ku mativi ago balondamu, tolowooza nti abo bokka be mulaba abeeru waba muddugavu ng'alabika bulungi, tolowooza nti bokka be basoma amawulire okukola ku ttivi. N'abafaanana mu nfaanana endala gye bali, naye kwegamba kibakalubiriza nnyo okufuna emirimu ku mativi ago. Ebiseera bisinga basobola okufuna naye babasindika mu field oba ne babeera ku kamera we batyo, naye okubeera waliku naye okubeera ku screen okwo abantu bakulaba. Ebiseera ebisinga abo abakola ku nsonga ezo ez'abakozi balondamu bamala kwetegereza ne balaba nti omuntu ono asobola okulagika mu bantu, alina feesi enyuma okutunuulira, alina figa, kwega ebintu bingi batunuulira ku muntu gwe bagenda okuwa omulimu naddala ku ttivi ezo. Kati naawe njagadde kuwa kyakulabirako ekya ttivi. Kati naawe gwe akoze bizinensi y'edduuka, funa omuntu ng'alina feesi ekola ki esobola okutunda ekintu, ng'asobola okwogera bulungi ne bakasitoma, oba mukazi oba musajja, naye funa oyo gw'olaba nga asobola okwogera bulungi ne bakasitoma, alina feesi etunda. Kijja kuba kirungi nnyo, bizinensi yo ebeera ejja kugenda bulungi mu maaso era ebeera ejja kkula. Ekintu ekirala, amabanja gasuula edduuka. Amabanja mabi nnyo nnyo nnyo, bantu bangi baagala nnyo okwewola. Ekintu ekyo olina okufuba okulaba ng'oyiiya engeri gy'ositoopinga okugaba amabanja mu bantu. Kijja kuba kikulu nnyo kubanga we mumanyi abantu baffe ajja n'akwewolako n'atamanya nti akasente ako kawezezza, tugeze singa awezayo emitwalo 4 nga tagireeta, ky'olina okumanya nti abeera akukosa. Kuba amabanja mabi nnyo okuwola, kubi nnyo mu bizinensi y'edduuka, bye bimu ebisuula edduuka, ebisuula bizinensi y'edduuka. Kati n'olwekyo olina okwewala amabanja olw'ensonga nti si malungi. Ekintu ekirala, okuseera. Mulimu abantu abaseera nga gwe tokwatagana na bbeeyi eri mu kitundu ky'olimu. Ekyo nakyo kya bulabe nnyo. Ebintu ebiba bijja kuvundira mu dduuka, olina okufuba okulaba nga otunuulira nnyo baneiba bo batunda ssente mmeka ebintu. Baneiba bo sukaali amutunda ssente mmeka kiro, sabuuni Star White amutunda ssente mmeka omuti. Kikuyambe okutambula ne baneiba bo, kijja kuba kikuyamba nnyo. Sinaki nti gw'osobola n'okkendeezaakokko, tolina kulinnyisa kusinga ku baneiba bo be mutunda nabo bizinensi y'emu. Ndi ku ggwe w'edduuka, olina okumanya neiba wo kiro ya sukali agitunda ssente mmeka, kiro y'ebijanjala agitunda ssente mmeka. Kijja kuba kikuyamba. Jjukira gye basuubula ebintu eyo mu biduuka bagaba lisiiti eriko ebintu ebyo by'osuubudde ne ssente ze baguzizza. Kati tunuulira nnyo lisiiti eyo, funa kalikuleeta okubiseemu ogambe nti bokisi ya sabbuuni ngiguze ssente mmeka, nti ssente bwe ziti. Buli muti gwa ssente mmeka, bagumperedde ku ssente mmeka, nti ssente bwe ziti. Kati ogambe nti nze nfunako mmeka ku buli muti, olabe nti nfunako nnusu 5 buli muti. Ogambe naye lwaki sifunako nnusu 4 ku muti, buli muti nfuneko 4. Okitegeera, kigenda kuyamba. Kati ojja kulaba nti kati gw'osazeeko 10 ku muti, neiba wo aba gutunda 4,000, gwe gutunde 39. Okitegedde, ogenda kufuna abantu bakuyiikira olw'ensonga nti bbeeyi yo
teba ya waggulu eba ya wansi okusinga ku banneibabo. Toyina kulinnyisa kusinga banneibabo wabula oyina kussa bussa. Ebiseera ebisinga buli wogamba nti kandyeko ekitono, ebiseera ebisinga ate otunda nnyo n'oleeta emmaali endala n'ozzaamu, kiba kikuyamba kwegamba ebintu by'okubeera nga bitambulira ku sipiidi. Kuba abantu abo mulaba bagula ebintu n'osalako 10 bwe kiti kimuleetera okwogera mu bantu nti edduuka lyawo wali bo tebaseera, edduuka lyawo wali tebaseera. Abo abantu b'oguza be bagamba abalala eyo gye bayita nti nze munnange kiro ya ssukaali wali oli agitunda 3000 naye edduuka lyawo wali gitunda 22900. Ekyo kyokka kimala okwogezawo ku kyalo olw'okuba nti toseera. Kyolaba nti bano abasuubuza nga watunda n'ekimu ekimu bakola nnyo, era ojja kusanga abo bye bayita ebiduuka abo ng'asuubuza nga watunda n'ekimu ekimu, ojja kusanga abantu bakuŋŋaaniddewo bangi olw'ensonga nti ye ebintu bye abeera abisala taba tabiseera. Yamanya nti omuti gwa sabbuuni guno wakindyako 5 kandyeko 3 ebibiri mbirekere bakasitoma. Kati gwe tugenda kwenkanankana naye nga gwe omuti ogutunda 4,000 ate nga gutunda 3,800. Oba okitegeera kati ye agenda kufuna abantu bangi, ebintu bye biggwewo mangu aleete ebintu ebipya. Kati n'olwekyo olina okutunuulira ensonga eyo y'okuseera ebintu. Gitunuulire oba tugiyita ey'ebbeeyi, okumanya nti ekintu kino gitunda ssente mmeka, ndyako mmeka, osobola obbibala bulungi nnyo. Kasita oba ne risiiti eyo gy'oguliddeko ebintu, buli kimu gw'ofuna kalikuleeta bulungi n'ogera nga buli kintu okikubisaamu olaba z'ofunye, ng'olaba z'okiguze ne z'ofunako ne z'ogenda okutunda. Kigenda kuyamba edduuka lyetaaga kubala. Buli w'obala n'oteekamu n'obwongo bwo bw'okutetenkanya, bizinensi y'edduuka ebeera ejja kukulamira bulungi nnyo, edduuka liba lijja kukula. Byebyo bigenda kuyamba gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo ng'oyagala okumanya ebyo by'oyinza okukola, by'olina okwewala nga toyagala bizinensi y'edduuka egwe, ng'oyagala bizinensi yo ereme kugwa egende bugenzi mu maaso. Ebintu ebyo bye nkugambye by'olina okwetegereza, biwulirize, obigoberere, kigenda kuyamba. Bizinensi egenda kukula bukuzi, tejja kufuna kugootaana kwonna. Gwe just beera mwegendereza ku ebyo bye nkugambye, bigoberere, bigenda kuyamba gwe alina bizinensi y'edduuka. Gwe yabuuzizza nammwe abali kuba bizinensi y'edduuka nga bwe nabagamba, abantu bagirimu bangi nnyo ate era bangi abagiddukamu ng'ebaguddeko nga bikyankalanye. Kuba mulaba bizinensi y'edduuka eyo gibeeramu ebintu ne biggwamu n'otuwa okutunuulira amasa ameereere ng'ebintu biweddemu, naye nga nawe tomanyi ssente wa gye ziraze nga tobitegeera. Kwegamba okukakkana n'ogitunda oba abamu n'oddukamu nga ssente ziyitiridde obungi ezo ze bakubanja. Edduuka lisobola bulungi nnyo okwesasulira lenti, bulungi nnyo edduuka lisobola bulungi okwesasulira lenti. Awo we liri bulungi n'ogiba 30 omwezi lyo liba lisobola, singa obeera okoze ebintu ebyo n'obeera na munyiikivu ng'okeera. Ebyo bisinga nabyogera mu vidiyo ezasooka. Ekwega kijja kuba kirungi nnyo, ojja kuba osobola okukola bizinensi y'edduuka ebeerewo, ekule, ogaggawale n'okwewuunya weewuunye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.